Omulabirizi David Livingstone Kiganda asoomozezza gavumenti ya Uganda okutabagana n'Obwakabaka bwa Rwenzururu olw'ebitundu by'e Kasese bitebenkere mu mirembe. Kino kiddiridde okulwanagana okwabalukawo omwezi oguwedde wakati w'abajaasi b'omu mbere, poliisi n'amagye ga UPDF era ng'abantu abasoba mu 100 baalusuulamu akaba. Okusinziira ku Mulabirizi Kiganda, gavumenti Obwakabaka bwa Rwenzururu wamu n'abantu b'e Kasese okutwaliza awamu basaanye okutuula ku mmeeza emu boogeraganye ku nsonga zaabwe nga n'ekyokuyiwa omusaayi tekigonjoola nsonga. Gavumenti ekolenga towards reconciliation enoonye engeri gyesobola okutabaganya abantu bwaba nga aliwo conflict zonna ezigenda mu maaso, tunoonye engeri gyesobola okumalawo conflicts ezo mu bukkakkamu watali kuyiwa musaayi nga bwe twalabye. Omulabirizi okwogera bino abadde asisinkanye bannamawulire enkya ya leero okwanjula enteekateeka z'olukuŋŋaana olw'okusaba oluyingira omwaka olunaabeerawo nga 31 omwezi guno mu kisaawe e Nakivubo. Omulabirizi agamba ebintu bingi bizze bisoomooza bannayuganda omwaka guno okugeza ng'okulwanagana, ekittabantu, obwavu, kw'otadde n'enjala kakutiya eyagwira abantu mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era ng'ensonga zino zonna zaakwanjulwa mu maaso ga Katonda mu kusaba kw'ekiro okunaakeesa olusooka omwaka. Ku mulundi guno duzize mu kiseera we lusinga okwetaagibwa. Eggwanga lyaffe mmanyi biribadde liyitamu, abantu baffe bafudde e Kasese wadde nga tunamanyira ddala ani yabasse ne ki ekyabasse. Ffe twagala bikwasa Katonda kubanga ffe abantu nga tetulabye, kamera nga tezirabye, Katonda aba akoze eki? Aba alabye. Katonda tajja kukoma bukomi kulaba, naye twagala ayimirize ekintu ekyo olw'ensonga tetumanyi walala gye kigenda kuddamu kubeera. Myezi siginayita mingi tetuwulira Sheeka Kiggundu ng'afa mu ngeri etategerekese. Tetumanyi ani addamu kufa oba ani addako kufa, tetumanyi, yandibagwe yandibaazi. Naye twetaaga okuteeka ensonga eno mu maaso ga Katonda, tumugambe Katonda ono alaba mu kyama ate nannyini maanyi bonna nannyini buyinza bonna ayimirize ekintu kino bunnambiro. Olukuŋŋaana lw'okusaba luno oluyingira omwaka lwa mulundi gwa 11 era nga lwategekeddwa wansi w'omulamu ogugamba nti onaalagula n'abo abalagula nga lwanokoddwa mu kitabo kya Samwiri ekisooka. Okusaba kuno kutegekebwa ekkanisa ya Christianity Focus Center esumbibwa Omulabirizi David Livingstone Kiganda kusomboola nnamungi w'omuntu okuva ebule n'ebweya era ng'oggyeko okusinza, okutendereza n'okusaba kubeeramu ebinnono nkumu ng'obuzannyo bwa Bayibuli n'okuwangula ebirabo, ng'omulundi guno mujja kubeeramu n'okwekebeza akawuka ka siriimu ssaako n'okugaba omusaayi. Omu ku bateesiteesi Omusumba Patrick Mwebe agamba nti okusaba kuno kubaza ebibala bingi mu bakkiriza era nga kino kye kibawaliriza okukutegeka buli nkomerero y'omwaka. Ngawo nnyo abantu bafunye emirimu, abantu bazze muno nga balina ebizibu eby'enjawulo ne tubasabidde olina okula nga balina obujulizi. Omuntu n'agamba nze nali sirina bizinensi natandika okuba nga neekozesa, nali nga nsuubula maybe nga ndi mu owino kati natandika okulinnya ennyonyi ntambula amawanga. Naganze nayi neetaaga visa agenda mu ggwanga bwiti negifuna. Naganze nayi sirina mufumbo nga abasajja bambula okufuma obuganyi naye Nakivubo nenfuna omusajja nampasa ebyamagero bingi ebifuuse ku bantu nga bonna bagamba nti twali kujja mu Nakivubo ne tusaba. Olumaze okwanjula enteekateeka, Omulabirizi wamu n'abasumba abalala balambudde ekisaawe ky'e Nakivubo ewanaabeera okusaba okulaba enteekateeka nga bwe zitambula. Wemaze ebyuma ebikasuka amaloboozi zaateereddwayo dda nga n'ekisaawe kyamaze dda okuyooyootebwa. Madri Nabukeera ne Ronald, KTV, amalindirire.